waliwo akatambi k'ogenda okulaba ng'amagye gattiddwa obanga gafudde obanga gasaanyiziddwawo. Wabula amagye gano bw'oneetegereza ennyo olowooza ga nsi ki? Baganda baani? Baana baani? Bino byonna nga bigenda mu maaso, Fred Kajubirumbuye musajja wattu ayolekedde obuzibu bw'otalabangako. Vidiyo sooka ogimpera ekigalo ampuliriza tusimbule. Owagirani mukwano wagirani mpagira Kyago omwana w'embogo mpagira Robert Kyagulanyi erinnya ly'eddala era ensentamu oyo bwayimuka banga yimuka lumu nakulembera bange nakulembera gambo wagirani mukwano wagirani mpagira Kyago omwana w'embogo kalulu kombuzo kawani kawa Kyago mwana w'embogo gambo wagirani mukwano wagirani mpagira Kyago mwana w'embogo mpagira Robert omwana w'embogo musajja mufumbo oyo Kyagulanyi asembeza bonna bamwetaaga atukulembere Kyago omwana w'embogo mbuuzo wagirani owange wagirani mpagira Kyago omwana w'embogo otambula nani gwe w'omukwano ntambula ne Kyago omwana w'embogo atukulembera abange era tuwangule atukulembera emikwano era tuvuganye mbwakusaba mukwano era muwulire otambule wamu ne Kyago omwana w'embogo kati musabira Kyago omwana w'embogo omukama omulungi amukumengako nsabira
paati eno gy'olaba gyembisse gy'otosobola kubeera nga weetegereza wajjudde mirambo era nga kino kiyinza okuviirako akatambi kaffe kano okufuna obuzibu abasajja ne bakakuba ne bakagana n'okubeera nga kalabwa ensi eno. Kaakati nno nze AK Master Mayogawo Muzindaalo, olunaku olwaleero twolekedde ebigambo tubisunsule, tubitegeere, tubyanalizing, ampuliriza kitokota si kisaanikire nga twolekedde akalulu ka 226. Otunulidde amagye ago n'otunulira ne chopa eyo, era chopa eyo ebaddeko fulaaga, naye fulaaga ya nsi ki? Bw'oba omaze okulaba fulaaga olowooza egyo emirambo egyagudde awo gya nsi ki? Kaakati mukwano gwange ampuliriza, olunaku olwaleero twakere ntukola live, wabula mu live eyo nakunnyonnyodde bulungi nnyo ne nkugamba nti abasajja babadde bamaze okubeera nga mukwano gwange ampuliriza bazuula bwino omukambwe ennyo wali munda mu National Unity Platform nga sinaba kubeera nga nkutwala ku bya muganda ffe Kajubi Fred Lumbuye wali mu ggwanga ery'ettake engeri gy'akiguddeko era ono ng'agenda kivaamu atya. Ebigambo birungi esi birungi wetulekedde mukwano gwange atambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda, mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa muntu anyigirizibwa, mukutu omwagulanyi. Kaakati nno tukyagenda mu maaso n'okusonda ensimbi ez'ogula ambuleera zino. Ambuleera siyinza kubeera nga neerabira okubeera nga mbajjukiza, wabula mwenna abatuyambyeko abaakasondako mwebale nnyo, mwebale ddala, kye mukoze kya ttendo nnyo. Kati wuliriza, ku makya nakoledde akatambi ne nkuga nti waliwo bwino eyabadde afulumye, naye nga bwino ono kya nnaku nnyo afulumidde mu kibiina kyaffe munda ekya NUP, wabula nga mawulire gabadde galaga nti omukyalo ono gwolaba Aisha Kabanda mbu, wuliriza, mbu yabadde amaze okubeera nga alisivinga ensimbi empitirivu ennyo okuva mbu mu paliamenti, mbu ewa sipiika. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, mbu ensimbi ze yalisiivize, jjukira nti ono yava mu NRM era ng'ono ye Deputy Secretary General waffe owa NUP, wuliriza, ye Deputy Secretary General ow'omukulu Sir David Lewis Lwobongoya. Kati wulira nno, kigambibwa nti ono yalisiivinze ssente empitirivu okuziwa ba registrar. Jjukira nakutegeeza nti abantu bangi abaali batusimbiddwamu, abaali batusigiddwamu, abaali batuteekeddwamu okulaba nga tubawa kaadi, kakati kaadi zino basobole okubeera nga oba oliawo abantu bano bazikozesa emirimu egy'abasajja bali aba NRM. Kaakati nno ne tubagwamu, era Mwami Kyagulanyi nga bwe yategeezezza ensi n'agamba tubadde tulina ensolima mpitirivu nnyo, naye ng'ekyomukisa omulungi tuzimanyi, era bwe twatuuse okubeera nga tugaba kaadi, ekitongole ekya Electoral Commission kyegenderezza nnyo okulaba ng'ensolima zino baziyita mu mabbali, bazisunsulamu ne bazikasuka ebbali. Kaakati nno kya nnaku nnyo amawulire agavayo galaga nti omukyalo ono yamaze dde okubeera ng'akwatagana mbu ne sipiika Anet Among, era ono n'agenda mu baregistrars bonna abagaba sitampu ya NUP mu bitundu eby'enjawulo. Kati mbu ono n'abawa essente, era ono abasinga n'abakaka okubeera nga batiikinga oba nga bawa sitampu abantu abo ababadde batalondeddwa ekibiina. Kakati nno bwe tutuuka 2026 nga tumaze okubeera nga tulonda, n'owulirawo nti ono n'ono bagenze mu NRM, n'owulira nti oli n'oli basaze eddiro, temulowooza nti bano bagenda kubeera nga basaze busazi ddiro, wabula bano batusigiddwamu busigibwa okusinziira ku bwino ono aliwo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, tuzze tulwana enkya n'eggulu okulaba nga tugezaako okuziba buli katuli konna konna akalimu ensolima oba akayingiza ensolima, naye kya nnaku nnyo nti kakati ate okusinziira ku mawulire ge tulaba galaga nti abantu betuwesiga oba abantu abandibadde abasaale ennyo okulaba nga bino byonna ebikwatagana n'ensolima tubyewalira ddala n'okubeera nga tuzigoba, ate amawulire galaga nti ate be bamu abakola nga ensolima. Wabula bino byonna sinze mbikakasa era bino byonna sinze mbireese, wabula njagala nkuwa bwino yennyini nga bwe tukola ku nkola yaffe y'omukutu gwaffe, tukwata bwino kennyini omuntu oli aba amulina oba amuleese n'amwanjala n'amwanika ensi n'etegeera ani akoze kino, ani akoze kiri butereevu. Katugende mu bwino ate nkomewo. Aisha Kabanda gye yawandiise n'agisayiningako Nalule Aisha Kabanda MP Deputy Secretary General. Nagiwandika CC to Nupu Registrar Mawokota North. Yino ngenda gibaterayo yino
Hajati Aisha Kabanda n'awandiika amannya ag'abantu abammibwa flag aweebwa akakiiko k'ebyokulonda, n'awandiika amannya nga bwe bagaserekitinze okuva gye yabadde receiving essimu, n'awaayo amannya ago. Era olwaleero bakedde kuba nominatinga. Electoral Commission be yawa kaadi babammye era si be ba representinze ekibiina. Kaakati n'olaba bakedde leero ennaku zo zonna babadde nga babagaana, bakedde leero ng'abaweebwa fulaga balina empapula za NUP eziri signed ne Secretary General ne Electoral Commission ne bano nga balina eza Aisha Kabanda. Kati olutuuse Aisha Kabanda gundi Registrar Wampigi n'ayogera bw'ati n'abagamba I'm sorry, abafuna kaadi okusooka sina kyabakolera. Speaker Anita Among andagidde ndigestalinge bano. Nze muntu atatera kwogera bintu bwe biti ku kibiina kya NUP wabaawo ebintu mbaako wembiyisa n'ensirika n'esibireeta mu public. Hajati Aisha Kabanda mu NUP okoleraani? Secretary General yabagambye mugenda abantu abafuna kaadi be baba bewandiisa, gwe n'owandika n'okweko stamp n'osayininga n'oddira abatafuna kaadi. Obwedde receiving amasimu ng'oyogera ne Anita Among. Era Anita Among akubye essimu, labayo wano. Aisha Kabanda bwe yamaze okuwandiika abo n'abalagira mugire ebipapula byonna ebiddako baakukusa ekiro nga bali mu mamotoka. Wano Registrar Wampigi omwana ogundi omwami ayitibwa Masembe Moses Mark, Registrar wa NUP Emawokota North. Wano yabadde mu mmotoka n'abo bakandidenti gundi abaagwa ekiro nga balina omusimbi. Obalaba mu mmotoka ekiro nga basayininga empapula mu mmotoka. Obalaba eri ewali enzikiza waliyo omukyala oyo kansala gwe ba registarinze gwe bawadde leero, bali mu mmotoka kiro. Ensawo tojja giraba bulungi, baago ogiraba erimu sente, bw'oba ng'ogize ozuuminze ogiraba baaga ya sente, olaba baaga ya sente. Abaafunye fulaga bwe batyo ne babajjawo. Obalaba akakasajja ka Musa okalaba, bali mu mmotoka bakukuta n'empapula. Hajati Aisha Kabanda ebintu bye bya NRM wabireeta mu NUP? Nedda. Aisha Kabanda nkubidde Aisha Kabanda essimu n'agaana ogikwata. Enamba ya Aisha Kabanda essimu agaanye ogikwata. Enamba ya Aisha Kabanda eri 56 ne bannange +256 752 41 60 99. Ngoli Uganda eri 0752 41 60 99. Nkubidde Kabanda essimu okuva jjo. Kabanda yaganye okukwata essimu yange. Kati nze mbuuza, Anita Among yatandika ddi okunominatinga ababaka
bakandidenti ba Nuupu. Aisha Kabanda olina buyinza ki obukyusa Electoral Commission byeronze gwe omu n'otula mu ofiisi yo n'owandika n'okubako stamp ebbaluwa eri signed by Nalule Aisha Kabanda. Byonna ngenda biteeka wali. Aisha Kabanda Nuupu tekuwa kaadi. Aisha Kabanda olimbega mu Nuupu. Nedda Aisha Kabanda olimbega mu Nuupu. Okimanyi nti wali RDC wa Museveni. Gwani atuula n'osazaamu ebintu bya Electoral Commission nga Secretary General aganye n'abagamba nedda. Kiberenga Electoral Commission bwe yakola. Gwani atuula deputy Secretary General nga Secretary General ayogedde. Gwani awandika ebbaluwa. Kakati nno ebigambo nga bw'obirabye sisobola kubeera nga mbyongerako yadde ekigambo n'ekimu yadde ekitono ddala kubanga omaze okubeera nga obitegeera nga bino bivudde mu kamwa kennyini ak'omusajja atuwadde bwino, omusajja aleese bwino n'aleeta empapula n'aleeta ekifo oba ebifo abantu bano mwe baasisinkananga. Kaakati no jjukira nti disitulikiti eno ey'Empigi ebadde ensaale nnyo mu kutambulira mawulire era nga bano mulimu n'abalaga nti n'abamu ku babaka oba oliawo abaliyo babadde nsolima zennyini eziwedde emirimu. Era mujjukira ne ku ssaga eri ey'ebitaano omusajja Mpuuga bye yeezibika waliwo okulya n'ekkomba essowaani ng'abantu b'omu Mpigi wano bakazibwa akana n'akataano okubeera nga balina okuvaayo bannyonnyole ensi bagwa ku sayidi ki. Kakati no byonna mwabiraba bitayinza kubeera nga tuddamu olunaku olwaleero. Kakati nno oyo mbu ye Aisha Kabanda mbu omupango gwonna nga bw'ogulabye vulugu yenna nga bw'omulabye kigambibwa mbu okusinziira ku musajja ono Bible and Politics yavuddeyo n'ategeeza ensonga n'akuwa ne bwino era mukwano gwange mpuliriza nga bw'okirabye walire ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda. Kaakati nno okulya n'okkomba essowaani kukyagendera ddala mu maaso eno emitiyana. Omukyala amayiddwa nga Honorable Joyce Baagala jjukira nti ono yajja mu Parliament ku tiketi eya NUP oba ku ambuleera. Kakati ono bw'atuuka mu Parliament ono yasalawo okubeera nga omukwano ogw'abantu gwe baamulaga gwe baamuwa okubakwatira bendera abakiikire mu Parliament gonna aguziikako ettoomi. Era tujjukira bulungi nnyo saga eyaliwo ey'omusajja Mpuuga Mathias Nsamba Finito bitaano. Kaakati nno ono yalaga nti asidelininga n'omusajja ono amayiddwa nga Mathias Mpuuga wabula butolekedde akalulu aka 226 kaakati ate ono n'akulaga nti akomawo ku kitebe wabula omuntu gwe yajja naye eyali amayiddwa nga Sauda Madada ono yalaga dda nti ye wa NUP. Finally amazima gaazuuka bwe yamibwa kaadi ya NUP n'avaayo n'agamba agenda kwesimbawo bwa Namunigina independent ye nga ye Ssekinnoomu solo candidate. Kaakati nno ate ng'ono yatambulira ddala n'omukyalo ono amayiddwa nga Honorable Joyce Baagala era oyo omukyala amayiddwa nga Sauda Madada ye yakomyewo Honorable Joyce Baagala ku kitebe ekya NUP bwe yali amaze okubeera nga azza emisango gye n'okubeera ng'akola vulugu we. Kyokka ekikwasa ennaku oba ekyewuunyisa tetufunangayo yadde kafaananyi konna kalaga nti omukyalo ono ali mu kwetonda. Tetufunangayo yadde ka vidiyo konna akalaga nti omukyalo ono yeetonze ku lw'ebyo bye yayogera byonna bye yayogerera ekibiina bye yayogerera pulezidenti. Tavangayo kwetonda, tavangayo kwemenya, tavangayo mukwano gwange mpuliriza kulaga nsi nti bino nabikolanga lwa ABCD, bino nabikolanga lwa nsonga eno n'eno wabula yafuuka kyesirikidde butereevu nnyo nga tewali amanyi ono kiki muli ku mutima. Era ono yakomyeyo obutereevu nnyo okusaba tiketi eya NUP addemu akiikirya abantu b'emitiyana ng'omubaka omukyala wabula wano wakyaliwo okulya n'okkomba essowaani kubanga ono ne Nabbosa ate bolekedde ekifo kye kimu bonna kye bakayanira era kye baagala wabula jjukira nti ono aliko enziro kyokka oli taliiko nziro wabula kansooke mutwale mu butereevu nnyo ew'omusajja ono nkomewo. Lunaku lwaleero nze kwogera ku mukyala Joyce Baagala Ntwatwa. Oli ayinza okumbuuza ne katongole Joyce Baagala alaga wa NUP. Joyce Baagala buli walaga agamba nze ndi wa Nuupu. Naye Nuupu y'amawulire neeno egenda mu maaso. Joyce Baagala nsonga ki tugeze katongole eyinza okwewunyisa omuntu nti tafunye kaadi ya National Unity Platform. Mu bulamu buno obw'ensi
obeeranga nnyo apologetic okwetonda. National Unity Platform omu ku bantu abaweebwa omukisa n'ayagalwa nnyo yali Joyce Baagala Ntwatwa, omubaka w'Emityana. Omubaka omukyalo yali yeesimbye emirundi mingi ng'agwa Emityana mu DP n'ebirala. Naye olw'amaanyi g'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ne NUP n'ayingira Parliament, Baagala ekibiina kyavaayo ne kimusaba nga kikulemberwa mu Deputy President waffe Muwanga Kivumbi n'omugala munnange, vaayo weetonde, kolayo statement mu mwezi gumu. Joyce Baagala yayita bannamawulire, neetonde ku ki? Nkole biki? Jjukira baamujja kakiiko mu Parliament n'Abedi Bwanika ne bakalemerako. Ekyokubiri, ne wabaawo omuntu gwe bakutte mu bulyake nga bba ssente z'omuwi omusolo, mukwano gwe Mathias Mpuuga, ne bamugamba gwe wennyini oyo omulabye ekyo yakola, ye n'akulaga nti astandinga n'ebyo yakola, n'atubulya nti mukwano gwe. Jjukira wano we tuli ne we tulaga eby'emikwano muko baŋŋanda tebikola ku mulembe guno Omwagulanyi, naddala ebikwatagana n'ensimbi z'omuwi w'omusolo. Joyce Baagala munange obudde ne butambula, bw'ayogera kino bw'ayogera. Joyce Baagala statement gye baakusaba ku bannayuganda okwetonda, oyogere ky'olina okwogera ne kikulema. Right now gwe bw'oba otunula oyina amaanyi agasobola okwewanguza Emityana. Tebakulimba Oweekitiibwa Kyagulanyi gwasonzeeko Emityana ne bw'aba talina ground ajja kuwangula obubaka bwa Parliament adde mu Parliament. Tebakulimba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu, Bobi Wine ne National Unity Platform. Era Joyce Baagala Ntwatwa, igwe mu steps zo zonna ez'obulamu bwo bw'oba tonnayiga kintu kumanya nsobi gye nkoze. Ekyokubiri, okutegeera ekibiina kino kye ndimu ennono yakyo eri etya, abantu baagala ki. Neggwe buloosigala n'ogamba Joyce Baagala kankusabire munnange ofune kaadi ya National Unity Platform. Naye ndaba olugendo luwanvu, kubanga waliwo abantu abamu right now nga bwe muba mulaze ezo embeera zammwe eza kiwagi, banzija kakiiko nennemerako mu kisanja ekimu bolaga obw'ekiwagi ate bwe bakongera ekyokubiri nkomawo paati. Lieutenant General Peter Elweru butereevu ampuliriza ebigambo bizzeemu. Jjukira nti ono wadde yawumudde amagye, tuzze tubagamba enkya n'eggulu nti abantu bano bakolera NRM, era bwe wetegereza omusajja ono ali mu ssaati ya NRM, era avuddeyo n'ategeeza ensi eno ye pate yange, nalwanirira pate eno, salwanirirako kintu kirala kyonna, nalwanirira pate eno n'enjiwa omusaayi ku lwa pate eno. Kaakati nno fe tuvaayo enkya n'eggulu ne tugamba nti amagye galina kubeera nani partizani, galina kubeera nani partizani, era tegalina kubeera na kibiina kyonna kya bufuzi kyabawagira. Kati mu ggwanga Uganda kiri vice versa, abuli w'amagye aliko ekibiina kya supportinga oba kyawagira oba kyayagala. Kino ne kyongera okubeera nga kyoleka lwatu nnyo omusajja ono lwaki yagenda e Kasese oba oliawo n'abeera nga enkola gye yakolamu teyalimu yadde okusaasira yadde n'akamu n'akatono, era abantu bangi baatuuka okubeera nga bafa nga bafiira mu ngalo z'omusajja ono nga talimu yadde ak'obuzadde yadde ak'obuntu okugamba nti eno ensi yaffe, eno ensi yange, bano abantu baganda bange, bano bannaffe. Wabula ne guno gwaka omusajja akyalumiriza agamba nti beyatta baali bayeekera, mbu beyatta baali bajemera amateeka ggwanga Uganda era mbu nga bayeekera. Kati njagala oli omusajja ono azeemu ate okulumba lumbuye, byagambye lumbuye biki, era lumbuye ali seefu. Mu wiiki emu omusajja gy'ayogeddeko gy'amuwadde, katubirinde. Simple advice to Lumbuye, my passport is here, Lumbuye. This is what identifies me as a Ugandan when I want to go to Turkey where you are. I know you are there. This is it. I have it in my full control. This is it. My son Lumbuye, this is my passport. Now, I don't know what your agenda is, and I don't know whom you work for, by the way. I don't know whether you are trying to turn me against government or to turn government against me. But this is my government. I shed my blood for it. There's nobody else who can talk about this government more than me.
because I shed my blood in it for it when I was in Koila Logi. Now you people like Lumbuyes, my son and others who are in the diaspora and even within, please let us promote peaceful coexistence in our country. For this is the only country we have. We do not have another country. It is the only country we have. Please, whatever the case, whatever the differences, but this is our country. Let us make sure that everybody comes to Uganda and lives peacefully. Leave the issues of generals to generals and the issues of UPDF. You don't know anything about UPDF. Leave it to us. We know it. We know UPDF. We have been at it and we shall continue to be at it. Please, my son, Lumbuye, and the rest, please, just do your things. Make your money your own way, but don't use our names. Thank you very much for God and my country. Bwe tuze twogera ku bintu oba oliawo ebyaviirako abantu bano okulaba kati ng'omukyalo ono Sauda Madada ng'asalawo abeere nga abiisana obanga ono avuganya ekibiina kya NUP kakati nag'omu nkubo gongedde okubeera nga galaga nti ono omukyala tabeerangako munna NUP yadde sekendi n'emu yadde eddakiika n'emu wabula ono alina narrative gy'akozesa oba gy'atambuza ng'alaga nti ye ne Mwami Kyagulanyi bali omu era ono alaga nti ye yandibanga si muwagizi wa NUP wabula muwagizi wa President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku bigambo ebyogerwa era omukyalo ono byayogedde ye kennyini mu bigambo bye mu kamwa ke ategeezezza nti agenda kwesimbawo ku bwannamunigina mbu kyokka bw'anaawangula oba n'afuna obuwanguzi mbu agenda butwalira pulezidenti we wuliriza pulezidenti we pulezidenti wa NUP tumumanyi ffenna asubscribinga ku ambuleera eyo akkiririza mu ambuleera talina kabonero kalala konna omusajja ono akkiririzaamu wabula Madada bwe yeesimbyewo yategeezezza nti akabonero ke kagenda kubeera musubbaawa nga kitegeeza nti ebibiri omusubbaawa ne ambuleera tosobola kubeera nga obigatta wamu tosobola kubeera nga obitambuliza wamu kakati nno ono Sauda Madada yavuddeyo nategeeza ebigambo bye wabula ebyo byonna nga bigenda mu maaso wabaddewo omusajja n'aziga ebigambo bino era ebigambo bino yabyogedde ku Sauda Madada ku nsonga yemu gye nkunyonyodde kyokka nga abantu bangi abaali beesimbyewo naddala abo abaali ku lusegere ennyo olwa Mwami Kyagulanyi era nga muno mwali relative wa Mwami Kyagulanyi ataasobola kubeera nga afuna kaadi oba tiketi eya NUP mwali mu bafoot soldiers nga bw'olaba omukyalo ono Sauda Madada era nabo nga tebaafuna tiketi ya NUP era nga n'omukubo ye Bobi Giant olunaku olwaleero amaze okubeera nga musajja wattu akwatibwa n'atwalibwa naggalibwa era okusinziira ku kulayi avuddeyo nategeeza ensi nti omusajja Bobi Giant amagye ne poliisi tebaze ne bamukwata era ng'ono kigambwa mbu bagenda mufunana emisango egy'okukola dduyiro omwaka guno gwennyini omwezi Mwami Kyagulanyi era yakuza birthday oli ku kisebe kya NUP kakati nno bano bagamba mbu waliwo kuwapaleedi ey'amagye balonga bimyufu na bibomboola balonga tebaawula Luganda na Luswayiri balonga tebaawula ampuliza muntu wa bulijjo netumanya n'abantu bonna olyawo kakati Bobi Giant saagala weewuunye nnyo kubanga bino abasajja tubisuubira okubeera nga babikola abantu bano bali wano bakulu Kyamalinnyanzi eyali akulira Kkumba bwe yakwatibwa yava nategeeza ensi n'agamba nti abasajja bankutte bambuuzizza amannya g'abaana abaali mu paleedi era gonna gemmanyi nabagamba naye kati mulaba binabagamba bagudde ddala lulinda baali falesa sematimba n'abalala baali bangi wali ne Mr. Mulali yafaloni yatunda ebijjabye Sekretary General yeesimbyewo akulira ebyemizannyo yeesimbyewo Rope ali mu kalulu Deputy President Western Region ali mu kalulu why Sauda Deputy Secretary General Baisha Kabanda ali mu kalulu Deputy President Central Region Honorable Mwanga Kivumbi ali mu kalulu why me lwaki muba mwe mulowooza nti nze nakoze kibi nnyo Kakembo sina yakubuuza abijja luddawa era abisanze luddawa yoyo mugenzi walugembe nga musange iyi ambulance
Nambogo walugende gugo mu ambulance gugo. Bakutta ne bawamba omulambo gwo ne bagukola bibagala kuba tebagala mugujjeko samples zigenda kuba implicatinga mu kintu kyonna. Kanji kulaga video yoyo musajja wattu olabulungi nnyo. Kati buno bubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna. Nze nga nze muzzukulu w'amazige muzzukulu wa Katobo Muwanga Jojubiri Mwagalamidde ekiwambya ttaana. Nyongera okubajjukiza obangalamiza ettanda kiwambya. Bwe mba nsusse nnyo nsobola okuntwala ku bijje jjajja wange lumbuye olusibuku esogezi ngomba. Nenjala kujjukiza buli munnayuganda wona ddala Omuganda ng'okyawagira Museveni ng'akuwa ensimbi olye mu nsi y'olukwe ojja kisasulira n'abazzukulu bajja kisasulira. Nyongera okujjukiza we are under occupation. Tuli mu buwambe tetuli mu politics. Abataasoma kye tuyita apartheid mu South Africa eno eyaffe bagiyita mini apartheid naye ng'eri sophisticated eri tactical. Bakulaga ekifaananyi kirala nnyo kungu naye nga they are cleansing out the indigenous and they are taking over. Politically tubasilaze ekifaananyi nti Abanyarwanda batekinze over. Buli kimba kitutte, sekita zonna bazitutte. Be batutte amataka, batutte ssente, ebyenjigiriza babitutte, buli kimba kitutte. Kati kwe bakulumba ku diaspora bakuwa ssente, ali e Kampala bakola kye baagala, ne bakulaga nti mulina kubeera mu entertainment, mulina kubeera mu program ku social media ziri mu kusiwaza bantu. Muleme kubeera focused ku kiki? Ku nsonga z'asiizammwe. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Bakimanyi nti ba indigenous muli influential nnyo mu kwogera ensonga z'eggwanga. Lwaki program ezisinga obungi ku TV zifokasinga nnyo okulanga ebintu ebitali. Njagala omule program okukyanga omwezi guno gutandika bayogedde ku nsifuna n'ensaasanya y'eggwanga n'ebibugagga by'eggwanga. Walabyeko TV yonna eyogera ku Wagagayi. Walabyo TV yonna eyogera ku Wagagayi Gold Mining Company empya yateereddwawo eri worth $12.7 billion kabere YouTube. Walabyo omuntu yenna ng'ayogera ku Uganda Airlines ku ssage eyaguddewo wakati wa Uganda ne Mogadishu ne Somalia. Kati muwulirize bulungi nnyo. Mwenna abaana abali Middle East, abaana b'obuwala ba indigenous mubeere beegendereza. Ekintu kyakyuseemu. Temubeera surprised company nga zitandise okubaleetera Abanyarwanda abeeyita Abanyankole bangi bakyusizzaamu kati. Naye abaana bajjako mission ziri ezi. 1. Kubega nakweriminatinga. Nkiddamu Kadamu oli kuno, house manager oli kuno. Mutandika okwetegereza abaana abajja kati e Saudi. Abasinga obungi bajjaga nti Munyankole ne Banyarwanda mission bajja kwezi. Kubega ne tukweriminatinga mu abaana abajja Saudi Arabia, abajja Dubai, abajja Qatar, abajja Yemen. Mission bweri kyakyusemu kati. Bwe bavaayo nga mu kampuni bazze 100, 9
Banyarwanda Banyankole ekyo mugenda kiraba. Wali Saudi Arabia, ali Qatar, ali Dubai, ali Ludawa. Mbagambye kyakyuseemu. Ogenda kukola mu nju ng'obadde musoga obadde mutolo obadde munayo bakuleetereko omunyarwanda mutandika okubisana naye. Bw'atakugobesa ku mulimu ajja kuseetinga oba ajja kukomekeza ng'akuwadde obutuufiireyo ye mission eri wati. Kyakyuseemu. Lubadde tebajja nga tebaleeta Banyankole tebaleeta Banyarwanda kati kyakyuseemu. Naye nga bonna basinga obungi Banyarwanda si Banyankole. One, Museveni yagamba agenda ku neutralizinga diaspora kati yabasindise batuuse bajja. Ekyayagala okitegeera nze ku live eyange nabagamba njogera information enjikuteera wano nenva ku live nengenda nembeera mu kisungu kyange nempumuza engalabi yange ebisigadde saagala kumanya bambi kugambye bwe mutaazuukuke ne mutegeera nti ekimala kimala ekyali e South Africa. District Councillor, incumbent, outgoing, Wamala Ward. Kati saawa zinayitibwa Nabweru Pere. Nali wano ku Sunday ne mbagamba oba oyinayo owooluganda lwo mukwano gwo neyibawo nga yeesimbyewo ku kaadi ya Nuupu ngaye baali batadde lisiti neyewa kise yali tennaba mukubireko ku ssimu omugumye omukansolinge nange ne mbagamba nasuza bubi nga ngugumuka. For the first time I had my video go viral. Nali sikirabangako nga nze wano nenjogera n'omu yaŋŋamba egoyinza viral just because abantu bakulabye okaaba. Bannayuganda baagala nnyo abakaaba abagwa era awo bagamba agudde tebayimirira naawe naye ate woyambuka ennyo n'okikuba buli omu agamba oyo omwana waffe oyo omwana waffe oyo mumanyi. Ate siyinza kwerabira n'abakwano gwange bajja ne bangumya kuno kwennyini ku TikTok abooluganda bakono ab'emikwano abankubira essimu wadde ate era nga nali mugumu because nze mbadde mu nsi emyaka mingi. I've faced challenges ogwa n'omala n'osituka. I've faced changes. Obadde eno obadde eri ova mu kino dda mu kino ne tumanya n'abantu bonna at 40 at 35 40 plus oba oyiza oguma era nze newunya bwewunya bantu wano bali wano bakulu nga tebagumanga because at 40 fe tulina okuba nga tukansolinga emitima giba gimenyese n'ogisiba enkoba n'okola oti nabagamba naye kati mulaba bye nabagamba abantu bagudde eddalu lina baali Falensia Sematimba na Kantiiti n'abalala baali bangi wawo ne minisita omulala yafawo ne yatunda ebijja bye kuva mu kalulu. Mbagamba politics atta asuula eddalu akyogera ku Sande ku makya mulabye kati essaawa zino abantu balalu. Ndabye wano Katoka Weesa ndabye ba Sauda mulabye batawo bange wano mulabye buli omu agudde eddalu yalowooza ekifo ekimu bonna bagenda kituulamu. Abamu balowooza oba obadde kansala ku 5 gw'olina okusooka gw'olina okubeerawo paka okuleka ffe abakimanya nti kitandikawo n'okivaamu n'abalala ne bajja ensi ebadde ejja ekyuka nga we tuzaalibwa ne tufa. Kati abantu abo mweyongera obbagumyako abantu bagudde eddalu abantu bafunye stress abantu babadde batunze ebyabwe. Onego Nambooze edda yagamba kawo otundo okuba otya ebipande ebingi ennyo n'oteekamu ssente nnyingi ennyo nga tomanyi na kaadi oba onaagifuna. Kati bana abantu abo mwongera obbagumya
mubagumye ate mubasabe baleme kwesimbawo independent. Nkimanyi kye bayitamu nange kye mpitamu bajja ne baba convincinga kamu independent tujja kuwagira. Nze liya abajja wano kati bakyagala kuba nabigaana. Ndaba tebakyankubira na kajjambo. They want him to come independent and I refuse. Senkusigule wogwa akwita kadde wannema. Baganda banga bali mu politics nga tebakuwadde kadi kkiriza kyolina ogume. Teweesimbawo independent kuba ate woneesimbawo independent eno nupu maanyi ogenda kugwa nnyo. Ate wonaagwo oyinza okusituka. Saate wano ekigo ekimu tekirobera mwana kubuuka. Kuddamu kutambula. Musituke tutambule. Oba obadde ne gulawundi yo ddayo ogikole abantu bo babeeremu. Obayambe emyaka 5 mitini. Mwe mugezaako okuŋŋamba ekizibu kye mwafunye kyenkana n'ekya COVID kye mwafuna. Allah subhanahu wa ta'ala yatuyisa mu COVID. Abayitala abagagga ne bafa. India abantu ne bafa. Ne wana abagagga n'owakaliita n'afa. Gwe misikini nganze misikini nze n'ensigalawo. Obulamu butambula. Lwaki olowooza oba tofuuse kansala? Tochita. I respect the big man Honorable Wakaima. Ye kastalabanga akubye torch nagamba tajja kujja. Sabalda munywedize yatale mekwata bendera za bibina bilala. Ajja kufana ekitiibwa kyekyo. Bamujjonkera ng'ekyakita. Nalabye ne Honorable Nyeka akitadde. Yabe tibandika ayagala kukita. Kati ate gwe obwa kansala obuliko allowance omutinye nnyo. Bute oguminkirizeemu emyaka 5 sigyewala ojja kukomawo ng'olina vibe ennene. Tugende ffenna nva wano nga ŋŋamba waggulu tulonde ab'NUP be yawadde akalukana bakatuusa. Tugenda mu kampeyini paka mu Januari, paka mu Februari, paka mu March. Tugambe akabonero manvuuli. Ambulera tikinga. Temwe kubya presa, temwe simbawo. Nabe baba nominate nze dejjo, baba wagawaga, baba wadda mawulire mangi. Naye akalulu k'omukamenya obusente bonna buyinza okuggwako ne business n'ogikola ki? Olina okumanya wa woovudde, wa wooli na wa gy'olaga. Mpozi ng'onaafuna abadde akuteekamu ssente nga bazikuwadde kinyi lumu. Salaamu alaikum. Abasinga naddala mu nsinga efugibwa nakyemalira baba baagala okuteeka oluuso embeera okusiigira abazungu oba bali ebweru mu nsi eyo nti eno kiri mulaala emirembe mingi. Mu Afirika bakandidate abasinga boolaba abasinga bajja okwesimbawo baba bazze n'ekigendererwa nti eri ebaayo abakumamu omuliro baba ne mukama waabwe baba ne mifaananyi ekine kye baba batambuza. Kanjagala nkuwa ekyokulabirako olwaleero kuba akajjayo empapula olwaleero abasinga wano bava mu Buganda oba wakyegendereza. Nali ntunula list ng'abava mu Buganda baliko 158 ab'omu Buganda bonna wano eno. Naye kati kino kibalo kya gavumenti ekinene omuntu wabujjo kyatayinza kutegeera. Kimutegeeze. Jeno Museveni bw'ajja n'amanya nti Kyagulanyi wano yamusenza Luti nga Kikere. Luti we naze nankuba mpya. Ayagala lete ba candidate abasobola okutemaatema oba okunafuya ekifaananyi ekinene kya Kyagulanyi mu bantu. Bwana njagala nkuwulira olwaleero nti Muhammad Nsereka akima kidala kubwa president. Muhammad Munyagwa Mubaraka Mugati gwa bata akima kikubwa president. Mpuuga de mapuuga. Mpuuga akima kikubwa president. Wakati kyewuunyisa olwaleero nti bonna abasinga naddala babadde tebamwagalira ddala Kyagulanyi abadde bamusojja ku luwonzi be bazze okulaga nti nno bazze kuvuganya gavumenti. Naye nga nabo kennyini bakimanyi nti obulwe bafuna tebusobola nakukusa yadde enkoko. Addemu. Mpuuga
Onseleko Muhammad Mubaraka Munyagwa obulwe bagenda ofuna bana babaze tebukusa yadde na nkoko webiba binyebwa tebikusa nkoko kati omuntu oyo aba akimyeki kitegeeza abali n'ekifaananyi ekinene kyatuukiriza omuntu waliyo kyatayinza kutegeera mangu ne bagudde mu katego nti besanze mu mbeera nga ogumu ku mulimu emine Kyagulanyi yasooka okukola Kyagulanyi ebyobufuzi abitadde nnyo mu ttaala Kyagulanyi kwayita kulabisa Kyagulanyi alabisiza nnyo bannabyabufuzi kubanga wakati wange naawe olwaleero Mao yajjeyo empapula avuganye mukama we General Museveni ne ekyo abantu bakitegedde luutu eno naye Mao ekintu kyawera kikola okuva 2011 Mao yajjeyo empapula avuganye Museveni naye ng'era kaluwe kanaaba akawuddo jamuwulira nti ate ayagala kubeera minisita waani so kati ebiseera ebisinga abantu bangi babadde nga bajja waneeno ng'ekigendererwa kyabwe si kyakutwala bukulembeze ekigendererwa kyabwe kyakudisorganizinga opposition kubaako candidate gwereeta nga waaki ali omu ate nga wambavu kati Mao we yava ennaku zino waddawo mpuuga naye empuuga naye akoze amatabi alina Muhammad Nsereko alina Mubaraka Munyagwa oba kitegeera naye luli babadde nga bajjanga ensi tekiteekako nnyo mulaka naye luutu eno abantu bategedde naye kati ebadde individual brilliance nasolo effort ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebyobufuzi abyagazisiza ne yali tabyagala abitadde nnyo ku mudaala ate n'ateekawo ne balubu nnyingi nti buli ajja basooka mukeberamu kyekye naga nti Kyagulanyi yafuuka VAR y'ebyobufuzi mu Uganda olwaleero nti buli ajja basooka kugamba kabagende kwali mu kativi bamukebere kati akativi ako Muhammad Nsereko yakagenzeemu ne bakebera ng'erina kuba penalty Mubaraka Munyagwa yakagendamu nayo ng'erina kuba penalty mpuuga ezo ate zalina kuba penalty 5 kati Kyagulanyi lyesakwatadde ebyobufuzi bya Uganda olwaleero tito kyava eri ng'osaatuuka n'ogamba njagala vuganya General Museveni ng'ate ekiro okukuta naye so kitegeeza abo bonna abazze okwesimbawo ku bwa president ensi batunuulidde abo bonna abazze okwesimbawo kiyagala okijje mu kamwaka ng'okitegeere obwo bu Museveni buto kadde abazze bonna okwesimbawo obwo bu Museveni buto butetenkanya Museveni banga lyamaze wano azadde obwana bungi kati ba Muhammad Nsereko Mubaraka Munyagwa ba Mao ba Mpuuga obwo bonna bolaba bu Museveni muto yesebo yanza nyo sebo ne yanze